Chosen Becky ni bawe dictator. Bafachi. Tebalina kye bafa. Naye si bafumbo. Omanyi ye problem gye tulina yeeyo. Mumuddira ebifaananyi ne mwekubya ebifaananyi nga mwekisinga nga mwekutte muti mu bufubafuba ne muleega ebirevu mu bbanga ne mukola ki ne mweteekamu zifiruta ne mulowooza obwo bwe bufumbo. Obufumbo busingako awo. Yes, obufumbo busingako awo. Abadde bafumbo. Yes, obufumbo is an institution. Kyokka ate institution eri very funny. Esooka kuwa certificate nga tonnagiyingira. N'olyoka n'osoma otuukanye omutindo gwa certificate gye baakuwa. Ye kino kibadde kitya? Kuba dictator amiri musiraamu oli Chosen Becky si musiraamu. It doesn't matter. Basooke bafumbire tuleke discussing obufumbo bwabwe. Tebagende wasenga. Obufumbo kugamba obufumbo is bigger than ogende wasenga. Ewasenga mu setting yaffe ey'Abaganda. Ewasenga oba oli mu kudeetinga. Eba date. Kibanga bonoleeta omuwala wo wano mu bbaala ne mutuulako awo ne munyumyamu ne mwekubya ekifaananyi ne mukipostinga ne bagamba nti abo beeyagala. Ugende wasenga kuba kwogereza. Era senga bamala okukwogereza gaze ne mwogera kibaita okwogereza ne mukkiriziganya. Senga yatwala ebigambo ebyo ewa taata. Abaana aba bakola ki? Bamulina. Ne bwabamu n'abaana 10 okuzaala kwa njawulo n'obufumbo. Babadde mu kikino. Osobola okuzaala ne mu mukwano gwo nga buli mwesanga bukuba olubuto. Nga bukyaliiwo. Kati bano babadde mu kiki? Bakyali abeekola ebyebisiru. Bayombe empola? Bakyali beekola ebyebisiru. Olubundi kati ne bivaamu ebyamagezi abaana. Period. Gwe teweekola ku byabisiru. Bibyo bibakola. Chosen Becky no babadde beekola ebyebisiru. That is that. Nga beetyobola nnyo. Abaana bano. Tebeetyobodde. Kugamba just bekkakkanyizza. In fact beetyobodde actually. That's the correct word. Beetyobozi naye nga si bafumbo. Just beemanyi. Naye abaana. It doesn't matter. Abaana nagambye system ekuza abaana. Abaana bano byonna betwogera. Abaana bo tubatunuulidde. Omwana bw'azaalibwa afuuka wa gavumenti. Era tosobola kutta mwana wo n'ogakatokoze nakazaala kankatuge emmere embuze bakusiba mayisa. Omwana kasaazaalibwa bapapa n'afuluma aba afuuse omuntu ali independent. Gavumenti enyambirawo. Anti ekyekugamba nti gavumenti eno gye muleeta gye mwagala okuleeta erina okuba nga eteeseteese abaana bagenda kukula batya. Child protection gundi abaana bateekeddwa okuba nga balina protection emala in growth. Twali tujja ne mutubba. Kitegeeza muli banafu. Baba munafu. Gwe toggala weewuwo oteeka okufuuka ekisiru mubeera nansa n'owulire. Bakubba naawe kenyini bakutwaliramu. Enansa. Naye genda obbe Nakasero. Genda obbe nayo teriiyo. Nakasero nasulanga ku Summit TV awo nga oluggi luba luggule. Bukya luggule. Genda obikole nansana. Otegeere akaliro. Ozuuka kukateka jambia. Bakubba ne bakumala okubba ne bamala ne bakuzuukusa. Ne bakugamba waliwo kye twerabidde. Bakubba ne bakumalamu. Bamala okumalamu ne bagamba leeta omusajja ono ateekwa okuba alinamu ku ssente. Ne bakuzooya gwe zuuka. Waliwo kye twerabidde. Tugenda. Nogamba katabe n'obanoonyeza nako. Bibino mbadde mugyerabidde. Ne bagenda n'okubba omulanga. Nakasero. Osula oluggi luggule. Amadinisa maggule. Nene ensiri teyingira. Because of the protection. Kakati kugambye babba munafu. Mwewa mukakasa nti baba akalulu. Nga Museveni yababba kitegeeza abasinga amaanyi. Musala amagezi agasinga ka. No, baagala nnyo naye munnange saagala balimba. Omanyi bagamba ensobera okwagala.
ye kugwa kubwa abantu bangi batera okugamba olali katuyagala bakazi Bobby kakati kale kati mwagala nnyo kikyusiza ki oba mwagala nnyo mwagala nnyo kuba kati leka nkubule kati ye yagamba njagala tujogeddwa ebyo alina busobozi nedda si busobozi mwaddira bizinensi ne mugizza mugundi kati buli omwanoonya ssente ne bwembanzi twaza ku ssente bizinensi kati esinga okutunda mu Uganda bagiyita politics ye bizinensi esinga okutunda mu Uganda teri bwe mbulira bizinensi emu ekola ga politics kubanga ejiddirira mwanyi n'eri wala teri bizinensi mu Uganda ekola nga politics bakyala bakasolo batabuse bani bakyala bakasolo era kasolo bewandika besirikira obuyimba era kasolo yabatabudde sikyo si ebba waabwe minisita kasolo abakyala batabuka omanya kasolo ye yabatabudde kakati kasolo gwolina okubuuza lwaki bakyala beekyaga ngate waliyo namba emu oli ali ku topu ye ngaasiriza anti kati oli namba emu enamba etevuganyizibwako naye bano bagundi bano spare tire sogikyusa nga bw'oyagala ate era guba musango gosenge mmotoka eyabika omupiira nga tolina spare tire toneenya mu mmotoka tyeba emmotoka eyasa emipiira eno so kati ebyo byabo bunafu nkugambye obufumbo omanyi obufumbo is an institution naye abantu baginafuya nnyo ate ebiginafuya bino byemulowooza nti bino byebeesa badictator maaka ne bagundi bye bakola kubanga mwe mugenda ne mulowoozesa abantu nti omuntu bw'azaala munne baba bafumbo ekitegeeza nawe okitegedde dictator maaka ye pulobulemu yaviirako bano okukyankalana anti byebyo bifaanana bwe bityo nti abantu institution yafa kati gwomanyi abaana ababadde bagenda okufumbirwa ababitazaamu olwa dictator maaka ne Chosen Dibeki lumeba Chosen Dibeki muyimbi badi baki oyo Chosen Dibeki bamuyita ne ku mikolo okuyimba ontegedde kati ezo ziba firimu kati ezo firimu bwe muzannyira mu institution ez'amaanyi bwe ziti mwonoona institution yennyini because kati aba masqueraders mu bufumbo ne Amiru agamba waliwo Amiru akulaga ebbaluwa ye nze mukazi wange olwaleero bwojja n'omubba nkubanja nkugamba si kubanja mukazi nkwata ebbaluwa taata giyamba ontegedde nga mpita kwanjula naye nkwata ebbaluwa gye najja Namirembe mu kasidro nga bava okungatta nenzikugatta nengamba oyo mukazi wange n'ebifaananyi nga bibiri nekugamba oyo mukazi wange kikyogezako tegeeza ontegedde okubeera omufumbo waliwo obukwakkulizo bw'oyitamu kati nze nayitaawo ontegedde kubanga ffe tetusomera mu ssomero lyerimu ontegedde naye ate ffena bwe tutufuna empapula nga zezimu naye nga ate tusomedde mu ssomero lyerimu ontegedde omulala ayinza okugamba nti the site lya Namirembe oba site yawasenga naki nataata biki waliwo enkola endala waliwo eya kooti kati Amiru akoleki Amiru talina mukazi tawasangako yesiba ku Chosen Dibeki bw'ozaala mu mukazi bwafuuka mukazi wo ensi ezakula zo zimanyi n'okumanya waliwo n'abakazi abaliyo nga bo bakola gwakuzaalira basajja okuzaala muntu tekitegeeza nti mukazi wo oba bbaawo tekitegeeza bwe kityo mbuloni maako ono ye buzibu yenna aliwo obuzibu infact aliwo obuzibu ayinza okuba ye mutuufu ate gwe gweyita obuzibu ayinza okuba ye mutuufu kubanga ye ali mukola process namu yakuwasa oli abadde mu kuzaala kubanga era n'okuwasa tekutegeeza nti olina okuzaala waliwo omuntu ajja okuwasa omukazi we babeerawo banyumire obulamu naye wetukuba tooki tuweeyinge ani muzito okuba biri bano tekuli muzito kuba sobola otunamu ne tugamba mu maka mulimu agamba kino tokikola nakkiriza mu nkola ey'obufumbo omusajja yabaagira naye kati ate dictator maaka takisobola kulagira Chosen Dibeki okubeera n'omusajja okubeera n'omuntu
waliwo ebikola obufumbo mbigambe ate biri mu mateeka si byakuteesaako si byakwogerako nti bannange abanayogera ennyo be banawangula kawondo kakubye Denisa tusirike nedda obufumbo bulina enteekateeka zaabwo okugambe bufumbo waliwo abawasaane bakola kwanjula waliwo abawasa obufumbo bulina enteekateeka zaabwo ez'amateeka era eziri recognized ekyokuzaala mmwe kye mwesibako eky'abaana temusobola kiteekawo nga basis nti obufumbo bwakubadde buyimiridde ku baana abaana basobola okuzaalibwa nga obufumbo tebuliiwo muntegedde so tuleme kumala budde bungi kati bano ebifaananyi bye basiiga omanyi ffe mu Uganda tulina ekyo basiiga ebifaananyi byokwekuba ebifaananyi ne beemoola ne beekola ki ne beekisinga ne bakola ki ebyo bifaananyi okyegedde kati mu society kyemuteekinga nayo kyekola ki ne si bafumbo okuleka nga dictator Mark aleese empapula eziraga dictator Amiri aleese empapula eziraga nti bafumbo because ekyo kyekijja okuleeta ekijja otereza embeera eno yonna naye waba tazirina si bafumbo kubanga obufumbo bwabwe bwa mateeka buli recognized mu nsi yonna ne mu Uganda yonna era ne baseparating olwaleero they just separate it's not a divorce it's a separation musajja gamu twawudde mukipika mwagala kuba restaurant ye terina webikwataganira tebina webikwataganira yadde n'akamu ye bw'aba musajja ekimala byafulumye bityo okubanga biri mu mawulire yakozerayo tolaba nti mugwagwa nakola ne post kati bw'okola post kubanza kati bw'omala ojja eno ate otandika okutuna ennyaffe ababyogerako byatuuse biti eno because feeno nebadde awandiika ddaani kati bino kati nkugamba kati bino bikyamu bw'obanga oddala kati kubamu obufumbo lemiteri obufumbo nga weebuli wabaawo n'abantu abatuukirwako ensonga bino tabigamba ffe waffe bakojja beeno tuli bakambwemu bapaka mutwe gubuliza mu ttaka ffe bakojja boku social media tuli bakambwe tetulinga bo kubanga wali bwabaawo obufumbo nga bulimu order bwabaawo obufumbo nga bulimu order bulungi nnyo mumanya n'okumanya nti bwe tuba tutabuseemu tukubira gundi naye yasembeyo abagamba temubawula mubasabire busabizi baddewo ate tusobola kubasabira nze njagala dikiti oyo gundi ani Amiri kyoba otuyamba kibe kimu kyokka bwe kiti Amiri wasa omukazi ono mu mateeka muwase omanyi kyekitegeeza marry the woman I mean yes mutwale genda kola enteekateeka zonna you have enough money to do that then why do you waste your time bw'oba mwagala muwase abo bakazi babeerawo nga tebaagala kugamba naye abeera n'obulumi obw'okuba nti bamukuba empeta ojjukira ebya mukyala gundi mukyala gundi yagamba nti natandika okweranga naga nze ndi muyembe lwaki temunnoga oba nannoga nga ate onyiiga balannoga ate ng'onyiiga ne bamunoga okyeke kyenza okugamba tulina okwegendereza ebintu ebyo okyegeera bulungi nnyo byonna biva mu bavubuka be tulina ennaku zino abali comfortable basiru bayonjo kibeerawo ne kirowooza nti okuleeta omuwala mu lumu yakyo ne kimuzaalamu n'omwana nti olwo kimaze okuwasa kusingako awo kyozeri bwe banaamunoga Amiri utanyiiga ati kyekyo because akawala kalungi kakyali kato ku make up akyakabeera ku mubiri oganyo kakuba embaga mbonaye mutambuze nnyo ebyo nedda ati kati naye tannabashuwa era nze Chosen ndi tiimu Chosen Becky amazima tannabashuwa bawala babendi mubafudde ekitagasa ne mbazaalazaala mbalekaawo ate mbano ne mbanenya naye tannabashuwa akatonde ke kakaddiwe nga ng'oli awo nkalula maaso gwe bweyagala bwogira tosalawo ate abo basajja abazibu nnyo amala okukaddiya omuwala ono amuzaddemu abaana n'akuba oli embaga n'abako akawala kalakasanga n'akakubirawo embaga n'akamiyula naye akakyala ke ng'abadde akaagala si kakyala ke kati gwe nsobijja okola ng'abadde ayagala nnyo mukwano gwe
awo wali obuzibu asatuwoza akakyala lwaki omuyita omukyala kugambe mukyala waafugira omukyalawo waliwo era ebyo byalina okulaga abadde akuba bukuba ekifaananyi kye bino bya postings dictate bya postings byetaagisa abadde akuba kifaananyi kyaki n'agamba nti certificate yange yiino oba eva mu kooti oba evaawo oba eva mu ki oba eva mu muzikiti oba eva wa oba eva mu kyaki kimu tibannange mukazi wange mwesonyiwe ensonga zaffe tujja zimala awo ffe bakojja tuba tuzivaako anti era ne Kasolo eyagenda abakyala bano n'abakima bali balwana bulwanyi era kankubuulire buli musajja ye buli mukazi yenna abasajja nga Kasolo tomanyidde kende lyali omusajja ng'anyuma nga abamulwanira kitegeeza Kasolo ali masavu ate nga gooki daba noono omusajja ategeera gote bakazi tebakulwanira oteganga omukazi w'essimu ng'otaddeko akamesagi ogambe hayi bebi n'ogiteekaawo kasitanyiiga omanya akyakwagala ne bwajasa ate kati mukazi wo n'essimu ki oyagala tutegeera mazima investigative obitala nnyo ebikola si nnyo naye mbikolamu olina okupakasa olina ocekinga mukazi wo olabe ate omusajja yenna akwana olina okgenda n'okwana tokisussa kugamba nti omusajja omutuufu okwana opromotinga bwenzi gwe okwana tekirina buzibu okwana n'otagenda nnyo wala opima maanyi go okwata omuzigo okusembereza esigi omukazi ayinza okuba yakulogadda nga tomanyi nga buli woyitala abakazi tebakyakulaba laba nnono opimamu n'ogamba nti waayi ogenda okulaba abakazi ajja buzzi ogamba manyi gakyali munkyasobola tebanantuninga oteekeddwa okwegezesa abakyala bano tebaswaza Kasolo tebalina be bamuswaza bonna balungi waliwo yagambye bu Princess Amira atunula kizibu balungi mboko fire gotomanyi bakazi balungi bebatyo nga bakulwanira yamusinga obulungi gwomanyi oba musinga teri mukazi asinga waliwo omukazi asinga mukazi muno obulungi kati bukyolina okutegeera buli mukazi mu nsi yonna yaba asinga obulungi nze ewange waliyo omukazi asinga omukazi wange obulungi otandikirawo ne bakuleeta nga gwe queen wa Bungereza oba mubi ku mukazi wange kati nono alina kyeteekamu mbuye masavu si kukyeteekamu kyekyo it's what makes a woman mukazi alina kuba mulungi nga yasinga obudde obwo ne ku ssaawa eyo balwane kirungi nnyo balwane era kye bali mu kukola kya buvunaanyizibwa abasajja baggwamu ennaku zino bakisiru obeera otyama buli musajja nga tewali bakulwanira abakazi edda beerumanga ne beebiriga lwa musajja ennaku zino abasajja babagobanga abagoba enkoko genda vira dikitatamene muwa amagezi kuzuwa amagezi gemuwa akola enteekateeka wa Chosen Beck awatali ekyo abasajja bajja sigala bamulumba omusajja takaaba ebyo byonna byonna bakuwaayiza gwe byogamba nti bakuwaayiza lwa kintu kimu you have refused to step up nga tonnakola business tonnadda mu bintu by'amaanyi nnyo wasa omukazi muwase omuteekewo because divorce ekkirizibwa I don't know why people fear to marry you marry bwe bigaana mwegobe mwete naye beera n'omuntu in the rightful positions. You get my point? Beera n'omuntu in the rightful what? Kya bulijjo omuntu okukyankala ne mugamba nti omanyi twete kansemyone kani mukwano gwo yazzeemu tuli kali akayimba ebintu byazzeemu bijiyaya owenkudi ate kati omusiko olwamutaddeko naga atandikira ku oyo amubuulire ani yamuwa oluyimba lwa kitaawe
Byazeemu. Ndowooza gundi alina Justice. Tuli mu kayimbe byazeemu. Gundi agendeyo. Simanyi bwe yabaddeyo mulumbe. Teyabaddeyo. Abaana olumu amaalo ge gabasumbuwa. Olumu maalo ge gabatawaanya. Omanyi waliwo kye bayita respect. Ffe Katolu Bwama ye yatukola. Era njagala okwebaza Haji MP wa Kampala. Nsereko, Muhammad Nsereko. Olw'okulaga ekifaananyi ekirungi eky'obwagazi, ky'okwagala omuntu. Nti yabaddewo even after. That is the true meaning of love. Okwagalana. Nti ffe Katolu Bwama tumumanyi, ye yatukola, ye yatuzimba, twatandika naye, twamulabirako nnyo. Ne tugenda nga tuyita mu mikono gy'abantu abalala bangi, but Katolu Bwama is one of those. Era nze okulinnya ku stage yasookera ddala ye Royal Theatre. Gye ndi sure nti yagituweeranga ku bwereere. Nga twasasula amazzi n'amasannyalaze gyabanga emitwalo 6. Nedda nga tusasula amazzi n'amasannyalaze tukola bintu byaffe gyabanga emitwalo gyalinga 6. Ontegedde 6 oba gy'amasannyalaze noba ne 6 gyaki. I remember that was the figure. So okubeerawo kwe n'okuvaawo kwe bitukwatako. Nze okubeera nti nzannya ku stage paka olwaleero n'okuba nti ne art gwenkola ne byonna, Katolu Bwama alinako etafaali. So Katolu Bwama tugamba nti awo mulemi ki mirembe. Naye abantu nga ba Lili Puzzle, Lunabe ow'enkudi Lunabe Lili Puzzle ow'enkudi si bantu babi, bantu balungi, and they are very good entertainers. Naye bulijjo omuntu omugezi asoma embeera, n'omanya nti nayitira mu layini eno bwe nti bwe nsobola okukakkanya akaliro bwe kaba kakoze ki kaze, n'otayomba buyombi, n'otalwana bulwanyi, n'otawa nsonga zo, kuba ensonga zo ziba zizo. Ontegedde? Kati okuwa ensonga zo lwaki okoze ensobi oba okoze ekintu kyonna ky'oba okoze, eyinza n'okuba si nsobi naye nga erina kirina bekyanyiizizza, ate ng'abantu abo bankizo. Otegedde? Kikkakatako ggwe okubakkakkanya ng'okozesa ebigambo by'osinga okwagala, ebisinga okubeera eby'eddembe oba ebisinga okubeera ebikkakkamu gye bali. Lunabe alabika ayagala nnyo okumutegeera than ye okutegeera abalala. Ekyo nakirabira wano nga bafunye ebizibu ku nnyimba ne UNCC ne bakine byonna ng'ayagala nnyo abantu bamutegeere. Era n'agamba, can I give you my sad story? Ye ayagala bamutegeere. Otegedde? Nze nali mpagira ye era gwe mpagira paka kati. Enkudi zaziyimbe tekirina buzibu. Ontegedde? Kubanga ekizibu kya Uganda si nkudi. Bingi ebizibu bya Uganda, era ne music industry enkudi si ezireetera obuzibu. Obuzibu buviira ddala kwabo abali mu Uganda kati enkudi. Nti ebizibu bya music mwe muganya okumuteekateeka obulungi. Akati abantu bo ne bakuyimba bye bayagadde. Kati ne society nayo ne basupportinga kuba ne society nayo nfu. Kati byonna ne byegattira wamu. Ontegedde? Nti enkudi ne tubagamba nti era nze nawakanya nnyo era nakati nkyakiwakanya ekyokubasiba, ekyokubajjako ennyimba zaabwe. Ontegedde? Kubanga mmwe kiki kye mubawadde. Ontegedde? Enkudi eno bwe yali agiyimba wagiteekamu ki? Obukiiko buliwo obuteekateeka ennyimba. National Theatre erina studio. Studio yandibadde mastering studio. Nga bagiteekamu equipment yonna nga emasteringa music. Nti music ayita awo. Nga tonamufulumiza mu studio yo. Bwe gy'amufulumizaamu ayitako awo.
oluyimba lutuuka nyo n'omutindo teruvuma gavumenti terwonoona society nti ye tulute okitegedde kati gwe n'oluzaayo gyoyagala luteera n'olwaki n'oluta ng'ekyo kimanyiddwa kubanga studio ya gavumenti abakolamu basasula gavumenti kati lwaki temujja hypinga okusinga okukwata zino sente zemukwata nemutandika okugamba mbu ate katutandika okuwola abayimbi lwaki mubawola so ebyo byonna those are the stories naye ebyo that's not the discussion so ebyakatono bwama okuba nti byazzeemu omusika yavuddeyo n'ayogera omusika mutuufu ontegedde naye ensonga yegyawa luna betamanyi kuyimba mbwe ennyimba z'omugenzi baagala baziwa abantu nga wano bamisaaki barema buli muntu aba n'ekirowoozo kye era naye kyekyo ekirowoozo kye ate tulina okukiwa ekitiibwa naye kugamba erunna bekimukakatako okugendayo respectfully n'ayogera n'abantu ba aleme kulowooza nti ye tulina okumutegeera alina otegeera ne bali otegedde it has to be two way ffe tumutegeere naye atukole ki so aleme kugamba nti ye bwanabangawo ensonga ye atugulire sad story ye ffe bwatugulira sad story bibe nga firimu ekoze temwagala gimanya sad story yo gitunyonyole naffe jangu tukunyonyole sad story yaffe kuba naffe tulina sad story otegedde kati ffenna tweka twenyonyole sad story zaffe tufune micho ground otegedde tuleme kuba nti gwe sad story yo tugimanyi nnyo okusinziira bino ebirala tunemebimanyi ffe bino ebirala is okay okategedde bulungi tusiibule tubasiibuddeko mwebale kubeerayo nammwe mwebale kunkyaza ab'emulago ab'emulago Sheikh Sulaiman mulago tu Sheikh Sulaiman azize ontegedde yajja okusobola mulago tetufaayo ku bantu kala ze bagiramu nabafaanana batya tufeeyo nnyo ku kiki basobola okukola nekiki kye bakoledde ebifeeyetekako akagambo sheeyi nga si sheeyi olw'okuba mukimanyi mbw eri abasiramu bangi yekimulisula naye era omuntu okubeera sheeyi omuntu afuuka ddi omusirikale omala kubeera musirikale ogenda n'okola training olunaku lw'osalawo kati kekikwanji kusomesa ogende ng'okiyizi olunaku lw'ogamba nti ngenze mu training oba oli musirikale just atanaba kubeera trained ontegedde kati bw'omala scores n'olyokufuuka omusirikale omutendeke ndi musiraamu naye siri sheeyi kakati kyenkugamba nti kati waliwo abafa nga basiraamu waliwo abaagala okubeera basheeyi otegedde asooka kwagala bwa sheeyi n'atandika okutendekebwa afuuke sheeyi kitegeeza ayagala kubeera sheeyi in the making bamuyita kimulisula mulago tu mulabe nnyo musajja ate ali mu skilling kitegeeza oyo ali practical bantu bafe abawansi tetubitegeera ebyo tetaaga okibannyonnyole bajja kukitegeera mu time yaabwe skilling kubanga bweba toli mukulembeze waliwo byetasobola kukola ngaebiriwo atasobola okulima oluguudo osobola because oweetaaga omukono gwa gavumenti osobola okuba olukiiko nogamba nti ngenda kusomesa abavubuka ku kino nga toli mukulembeze osobola kakikyo kati kitegeeza nti oteekeddwa okutulaga ekitono kyokoze kuba obukulembeze tebutandika butandise obukulembeze okula nabwo waliwo n'obwana obuto nga kakulembera bunne bwakwewaka era nga bagamba nti bw'olekera kagundi ako emirimu ewaka kasakabaawo tofaayo teweeraliikirira naye ate nga bangi waliwo n'ekireri ekirala nti okirekera banne baakyo ne basiiba enjala bano abazze mu kifo kya Segirinya walaba oti Segirinya is special yafudde ekifo abaagala okudda mu bigere ebyo balina kukakasa kye bakoze first of all kuba Segirinya teyajja buzi Segirinya alina byakoze nga birabikako oli lwoya alwa omu kubaliko bani bawo obwalooya bayizayo ebintu emulina byeyigiriza waliwo emirimu egimu nga gya kisiru ogumu kujoyiza looya nkubuulira mazima
toina lawyer nina baloya bange bani nenguga gwa kisimu era bagamba bakimanyi waliwo lawyer mukwano wa Samuel namugamba birimu byambe bya kisimu. You create problems, you solve them, you create problems, you solve them, you are looking for money for yourselves. Waliwo lawyer ine somero nti lino litaddewo baki something kuga kiyamba ye omanyi waliwo ebintu ebimu nga biyamba gwe at the end of that day guli mulimu gwo biyamba gwe because era waliwo abantu abafiiridde mu makomera nga they have been judged unfairly. Oba wategedde nga bali judged unfairly simply because tebabadde naki na sente. Kitegeeza nti mwe mukolera ssente mwe byammwe naye njogera omanyi we tuba twogera ku nkulaakulana twogera ku community development enkulaakulana mulwakwa nti mwagijja we yali erina okuba ne mugiteeka ku nguudo laba amasomero laba n'atamanyi airport n'atalinnya ku nnyonyi n'agamba laba airport yaffe bwefaanana wekyegedde laba kino bwekyaffe bwekifaanana. Eyo si nkulaakulana kubanga gwe airport tekugasa osobola okumala emyaka 5 nga tolinnya ku nnyonyi ekituufu ontegedde kakati gwe airport tekugasa ekikugasa kye kino kyowangaala nakyo oluguudo ontegedde n'oluguudo lwennyini terukugasa kubanga tolina mmotoka ntambulirako tesirinya booda kyekyekugamba kati kitegeeza nti gwe ate waliwo n'atalina booda ng'atambuza bigere kitegeeza ye ne bwawanyira obuwenjuzi ensiko bw'ati akola ki atambula ate kati byebyo byonna byekugamba nti enkulaakulana teva waggulu. Ffe tulina approach eri very stupid, tulina approach eri up to bottom approach nti enkulaakulana ffenna tulowooza eri wa Museveni mbwe erina okukkirira paka neetutuukako ontegedde so ng'ate enkulaakulana yandibadde eva wano wansi neeyambuka kati netusinkana wakati awo nti gw'ogenda okutuuka okubanja oluguudo ng'olina kyoyagala okuyisa ku luguudo, ogenda okutuuka okubanja eddwaliro ng'omanyi nti eddwaliro ndyetaaga, ogenda okutuuka okugamba nti amalwaliro tegaliimu ddagala nga nawe weeprotectinze obutalwala ontegedde kuba ffe tulina ebizibu, ffe tulina n'ebizibu ebirisire olinajja n'akugamba amalwaliro temulimu ddagala gwe lwaki olwala si kya butonde okulwala is a mistake wabawo ensobi mu kulwala kakati buli lwe mulwala ennyo kitegeeza mukola ensobi nnyingi. Ffe tulina abantu betuwa obutimba n'obusanga enkya nga butaddemu enkoko nga yagifudde keji ya nkoko nga yetalaba mugaso gw'akatimba ka nsiri bw'alwala n'atuuka mu ddwaliro n'atasangayo ddagala ne bamugamba nti genda weegulire eddagala ng'agamba nti amalwaliro gaffe bannaye Museveni oba agenda tukola atya omusajja eddwaliro temuli ddagala naye nga yakuwa akatimba k'ensiri n'okateekamu obukoko obwo kamunya aleme bbulya. Alex ono ali atya? Alex ki? Abadde kyali nnyo ku kiddo kya Sseggirinya. Ebyo bya kisiru nabibagambye era mulina byewala. Alex ajenga Alex buli otandika okugamba abadde nnyo ku kiddo kya Sseggirinya obanga ayagala tuleetera omusika wa Sseggirinya abadde mwogezi kakati ffe twagala ye yennyini n'obwa Alex bwe twagala musika nekyakoze tetwagala musika. We are not looking for let me tell you wano wetukolera ensobi mwe muze mujja mupika nakugamba oba nagamba goba nagamba ku mijino emikutu gyamu nembagamba nti muze mujja mulaga nti obusika kiryokke mu politics. Mwasooka ne muleeta gundi muwala waani ono weno ebasaka Lubaga South ye yatandikira ddala comedy oyo bali bamuyita gundi ono yali ayogera oludusha muwala we mwerabidde Nampijja mwaleeta Nampijja nga gundi bamugobye mu parliament John Kenny kakati ne muleeta Nampijja ne tusirika otegedde bwe mwala oleeta Nampijja ne muleeta ne Banda ontegedde bwe mwala okuleeta ne Banda ne muleeta abalala tuli kubasika olwo muli kubasika bwe mwala okuleeta omulala ne muleeta Owoolanya ontegedde Owoolanya ali kuki kyenkugamba otegedde kakati obudde butuuse baleese Muhoozi tekisoboka I want to understand kiki ekikola
ekikyusa ekyawula ne banda ku Muhoozi kiki ekyawula ku mutabani wa gundi wa Oulanya ku Muhoozi okyekezeako bagamba nti mwe mwenyini musigira endwadde Oulanya ye aba asobola naye Muhoozi tasobola okyegedde that is being very unfair kati ekyo nabagamba nti tulina ffe okuddayo kuguli omulamwa gwaffe ogwa zinga yaffe ogwa personal responsibility and accountability nti tutunuulire ggwe n'obusobozi bwo tetufaayo oli muganda wo oli oba toli muganda wo naye obusobozi bwe bukomawa kiki kyokoledde community what have you added as value naye tutunuulira Kawempe ebbanga lyonna musiraamu yes anti abasiraamu Kawempe ebifo bwe bityo gye biri mu nsi yonna waliwo abantu balina kye bakkiririza kati Kawempe is one area abasiraamu gye bali ennyo kati olwokuba nti basiraamu it is their will bangi be baliwo waliwo n'ebifo ebimu babijjudde mu bayaaye tokimanyi nga bogenda ng'omuntu mulamu bakubuuza obadde ki oyagala ki kasaba kulawo webati noga muniga waabwe gwe baagala ono akimye eki naye nga nogendayo nga oli muniga bagamba oyoba omulasita wagetozaawa ajja sobola fena feno gyetuli okyegekyegezako kugamba so ekyo kiri nomo those are scientific normal things ebibaawo buli society abantu people attracted to people of their caliber ontegedde nze bensaba omuntu alina enviiri ennyingi baya bategeera lwaki olina enviiri nyingi dembe lyange exactly nange eddembe lyange kitegeeza ffe tutegeeragana okitegeera so the idea that's the idea abantu babeera attracted nnyo ku bantu baabwe so ekyeddiini ekyebika ekyebintu ebifaanana bityo gwe olwaleero bw'obeera nga oli weddira ki weddira nsenene bw'osaba ensenene tosanyuka bulungi kuba aba muganda wo oluusi ogenda okwetoolatoolola booti gye weetoolodde nga mwana wasengaawo okitegeezaako kulaga kati that's the point nti abantu babeera attracted kati ekyo tekisobola kyesibako tyaba abasiraamu obusiraamu ddiini kati olwokuba nti ddiini nabo baagala baabwe gwewandiyagadde bw'obeera omusiraamu wandiyagadde omukatuliki yaba abafuga kyekisookerwako waliwo ebintu ebisookerwako nti tusooka ntutunu era abantu baffe batudisappointinga budisappointizi abakikuba empola notandika okugamba nogamba nti sajja oyo kali musiraamu naye wakisiru katuwona omukatuliki you just get disappointed naye nga wandiyagadde nnyo people love people of their kati Kawempe kifo kyabaki basiraamu bangi ekigedde bangi kubanga obusiraamu tebulinganga bintu birala obusiraamu tebulinganga ndwadde nti ekwata bukwasi omusiraamu azaala omusiraamu okigedde kitegeeza nti abasiraamu bebeezaamu nebeezaamu bawera kati be bali mu area nabaddeko ku social media seeka kiti n'abuuza nawe ngenda kukubuulizaamu musaalirawa musabirawa mwabali mu bifo ebya waggulu ebyo mubenna babufuzi we mufa aye nemujja mu church nemujja muzikiti tukusabire tukusaalire oyagala tukusabire ki nga gobadde tusaba obuzibu bwe ki obuzibu bwa seeka kiti ki twagala tumanye ku bantu ababakulembera muki mu ddiini Katonda tosaba tokola ki okudda ne tukusabire aji kiti olusi omanyi buli lwoyogera ennyo otuuka n'oyogereramu ebitagasa aji kiti muwe ekitiibwa era mwagala nnyo omu ku basajja bensinga okwagala alina ebigambo byaŋŋambako byeyogerako olulala ne binsanyusa nnyo naye kyenjagala okumugamba nti obwo buvunaanyizibwa si bubwo ate naye byabisomesa byennyini byenkugamba obwo si buvunaanyizibwabwe yabadde abuuza seeka wasegirinya obwo si buvunaanyizibwabwe obuvunaanyizibwa bwa seeka kiti kuyita bantu bajje mu mizikiti ate wabuuliza mwabali waggulu eri tabuuza musaalirawa tabuuza abaleke tababuuza wabula abayite bagaana okujja ate era baagaana atandikira abayite agambe nti Haji Gundi
njagala kusaba kusaalako naawe Jumeeno agaane ontegedde mala kuyita buyisi okugenda ewa Katonda. Mpuliriza bulungi ogwo mulimu gwe ye yagwetema Haji Kiti Seeka Kiti ogwo mulimu gwe ye yagwetema yagenda mugenda bamenya ye tafaayo ogwo mulimu si gugwe lwaki amenye kabireke yasala emisango Allah kati lwaki yemenya anti mbajjukiza bane musaale walabye abasaala batalina mpisa yadde kizibu kye mulina nti mwe mugenda ne muddira obubonero buno obwokungulu mubuwa nnyo obudde ne mulekerera obubonero obw'omunda ate ng'obubonero obw'omunda bwe bukulu lwaki osaala nga tosaala osaala kulaga bantu nti osaala bo nga basaalira mu kamera osanga bali tebalina kamera bali tebalina kamera bw'asaala asaala yekka gwe buli lw'oteekako akwata emizindaalo nga 8 n'abeera bw'ati nga batwala wekyegedde ye n'alabika nga asaala ennyo ontegedde ni waliwo abasaalira mu gundi mu kasirise atambula n'akakeeka ke mu mmotoka namukwano gwange jjejje omusaala gwe gubeeramu mu mmotoka gubeeramu mu mmotoka era mu bintu byonna bejja mu mmotoka jjamu ebirala byonna tokwata ku Qur'ani ne gundi n'omusaala gyasaalira tomanyaayo kakati ate gwe Seeka Kiti kubanga gwolina emizindaalo ng'ojja mubuuza wasaaliddewa. That is big very unfair. Obanga atandise okulowooza nti omanyi kati ffe engeri gye twasoma ebyenkulaakulana tulina ebintu bye twayiga nze amasikoolo era sirekerangaawo waliwo ebintu bye tunayiga ate ne mu Luganda tubirina nti embuzi bagamba nti omukisa gw'ente gwe mukisa gw'embwa teguyisa mbuzi ki malagala nti embwa oba embuzi embwa bwe beeyita malagala tegagikwatako egayita muki nesala negenda paka eri kakati gwe bobeera embuzi obeera tempted nawe oyita malagala naye gwe olina ekizibu malagala wogagwiramu oti appetite ejja kulinnya olumeko nyiriga kuba enkonyogo ogambe ng'embwa eyiseewo nga tagikubye olumu oyinza n'obuta kunama kulyako nogakampite mubuyisi mukama nga nzibiridde naye oli wakulaba agamba mono alina ekigendererwa ayagala kulya era kuba kyekyo kye bagamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi maki malagala kakati eyo just analogy ku side eyo naye ne mu nkulaakulana mulimu enkola yaffe ey'ebintu tebeera uniform gwe boogera otuuka ewa Katonda si bwe ngenda okutuuka ontegedde olugendo lwaffe nga tugenda ewa Katonda oba ewa Allah subhanahu wa ta'ala si bwe tetugenda kutuukira kumu ekyo kyekisooka ekyokubiri kubanga gweoyinza okuba akatuuka ewa Allah nze nenkyuka nange nentandika okukola ebyo ebisaanidde ontegedde tetugenda kutuukira kumu ekyo kimu ate n'entambula zaffe si ze zimu waliwo malaaya agenda okusooka mu jjana nga yatuuse ayingira akyuka ayingira ati naga naye Allah bino byenkoze badde bya butaliimu kati okitegeeza kulaga nti bino byenkoze byonna emyaka gyo gyonna bibadde bya butaliimu mbadde nina kukola bwe nti kakati aba akyuse kati ekitegeeza nti buli muntu tumuwa akadde weewaawo tubagayidinge ate tufube nnyo okulaba nti abantu basalira amagezi tetubanenya gwe bw'oba owulira nti omuntu tasadde oba tazze mu kyaki oba ki bayite nga bukembe bwakola bugembe ayite abantu gwe b'osuubira nti tebandibadde mu kyaki n'abagamba naye jangu tusabeko naawe wiiki eno ontegedde ogenda okulaba omuyaayi oguwedde emirimu nga guli mu kyaki ontegedde ne gujja ne gusabako gugenda okuvaawo nga gukyuseeko osanga ogwandibeeredde ogwandibadde gulina kyegukola ekibi kati guli mu kyaki gulya kigambo kya Katonda and that is how ffe tuli omulimu gwaffe Katonda kasaakusumuusaamu akatonda bwe kati omulimu gwo guba gwakuyamba ku bantu bano kulaba nti ensi obaako kyogigattako so saagala nnyo kutunuulira ebyo kuba politics mulalamu politics si eddiini era bw'obanga oyogera ku bya politics eddiini sooka ogireke ebeere wali in fact ekyamazima kiri nti amazima amatuufu
politics si wa bwa Katonda. Nendo za politics alinga taina njawulo ne baloyi. Si bwa politics na busamizo obuwedde emirimu. Anti nkubulidde buli busamizo obuwedde emirimu ne muva ku Katonda mutandika okukkiririza muntu. Kakati oba tosinza bifaananyi. Oli ku Bobi Wine okutte n'ekifaananyi kyo kitutte ne kwanjula. Obwo busamizo obuwedde emirimu. Obwo busamize, let me tell you my brother. Wetwogerera kati. Nti politics bwe mwogerera ku ddiini mugireke eddiini kintu kirala nnyo kuba Katonda tumusinza atya? Wano abantu basinza President Museveni. Ate tobanenya kubanga mwaba settinga. Toge. Nkugambye anti nkubulire kubanga era politics si business. Lwaki abantu bandibadde banoonya sente mu politics? Because politics is not business. Chi. Politics buweereza. Wana Uganda. Kugamba kati wana Uganda politics is one. Naye mmwe lwakuba mwabikyusa ne mubyeditinga ne mubituusa ku level gye mubyagala. Ngani atuweereza kubaliyo mu parliament? Babaweereza lwakuba nti babaweereza amagumba. Babaweereza ne babaweereza amagumba. Babaweereza nga bamaze okulyako ennyama ne babaweereza amagumba. Tulimbwa. Ate mulimbwa. Ate mbwa tukikasikira amagumba. Nani anti mmwe mwabateekayo? Kati oyagala kuwakana. Mmwe mwabateekayo kitegeeza mwali mwagala magumba. Wetwogerera abaana 2 bakazuulako abasigirinya mulimu n'ow'emyezi 8. Abo abaana kisokera ddala si musango omuntu okuzaala. Si musango olina babeera n'abaana be 6. Nabadde njogako ne Sheikh Sulaiman mwami weyo mu skilling. Ne mubuuza naye ekintu kya Segirinya okuba n'abaana abangi mmwe bakwano be. Okitegeera? Yatambula atya? Mwami Sula mmwe bakwano ba Segirinya mubadde naye mu Kawempe mu Mulago mwonna. By the way yesimbyewo ne Mulago. Segirinya? Seeka? Seeka. Era njagala mumuleete. Mulago ki? Mulago ki? Mulago tu? Tube Mulago tu. Ajja kuba kansala wammwe. Twagala abantu abakoze oyo gwolaba yaleeta skilling mu gundi. Akoze ate nnyo. Ate nga talina buyinza bwonna, nga talina ssente yonna, naye nga just akoze. Mu ssente ze mu budde bwe ne mu byonna. Ground eri steady. Kubanga nkugambe yaleeta skilling mu Kawempe. Era yajja n'ajoininga skilling, n'agibeeramu, n'agyagazisa abavubuka baamu. Olwaleero we twogerera. Abavubuka banyi mu Kawempe baganyuddwa mu skilling. Tubuuza nnyo pate. Ebyo bya pate si bikulu, simanyi gyagenda kugira kubanga ffe kye twagenda mu Kawempe okusomesa. Twagenda kusomesa government. Ffe tetwogera era bamusiraamu teboogera ku kintu kyonna kyonna kikwatagana ku bibiina. Ffe twogera government. Gwe support government. Ontegedde? Because supporting government kitegeeza nti ekola nsobi. Ikola ensobi zaayo, that's it. But ensobi zeekoze si kyekikulu. Ekikulu gwegisupportinza obutakola ezo nsobi. Kati bantu bavaayo ne bagamba skilling tugireese. Ontegedde? Bavubuka mmwe muve mu byokuwoza nti mutambadde bukofiira tukola bino. Mujje muyige mubeeko ne skill ne bwebeemu. Oli yali ayambadde kofiira nga si pulamba kati ayambadde kofiira ali pulamba. Kati choice eba yiye at the end of the day. Nesisubi atayinza okukyuzinga the other side. N'alekerera yamuwa sikiru. Kuba sikiru aba kuwadde ssente nakulya. Yakubuliddeko manifesto ye? Byonna tunaabyogera nga tufunye obudde. But the idea is tutandise. Tutandise. Kuba tukooya abakulembeze gwe tumanyi disappointed tufune mu Kawempe. Kawempe kati omulundi yonna Kawempe yagudde. Okimanyi Kawempe mwalondera bwerere? Bagamba eyafa n'eyasika. Byonna bye bimu. Kati kugambe n'omulambo gusinga yali waya. Eyema akasajja kali kakyali kagamba ze enfuga eyemambuka n'ey'amasirengeta. Okyegedde zombi nga yazifuga kati n'afa. Ontegedde? Balaza amakage. Kati byebyo abantu bagenda kunoonya amaka. Kati mulonda abantu abalina amaka. Ezo ziba ziwonyeza amaka. Besi yeriwa. Owaayo obeera wa?
twabigaana ebyo anti mpuliriza anti ekyo kakati waliwo omuntu nga talina waabeera naye ng'ayimiridde obusobozi abulina omuntu ng'ayimiridde alina obuvunaanyizibwa alina byakozeeko omanyi waliwo kye bayita gwereka nkubuulire tolimbanga era teweerimbanga oyagala tuwe n'asula ewa maama wo olw'okuba alina obusobozi nedda njagala nkugambe njagala ng'alina kyakozeeko yabikoze ekiriwo ekirabika Museveni ekyova olaba nga baamwesiga tolowooza nti Museveni baamwesiga kubanga muti byali byappa Museveni yali alwanya entalo ng'aziwangudde abantu nga bazirabye okitegedde kati abantu baamwesiga mangu nga bagamba tukwate wano naye waliwo abantu abamu ne music battle yabalema sinkubuulidde music battle nga just oyimba n'abayimbi bano music battle neekulema mwasaliriza ate tutya ennyimba zaatuuka ne ziggwawo yazirina weefudde zaatuuka ne ziggwawo ne batandika kuboggola bubogozi yabonna bebekulu okuba bakube bebekulu Saalongo ate nno circumference teyalimu ebiseera bye circumference yetennamukuba wajja kati kati nanti mwe munnyuka ne mugenda ne mwebaka nakuba nasigala ng'akuba obwo bwonna obuyimba obwakabye ennyo bwali tebunnaba tegeraageranya n'omuntu alina ebirowoozo bya ggwanga omugereegeranye n'omuntu yayagala okukola alubamu saagala kukuba nnyo tugende empola ontwala mu layini eyokogera ebigambo ebikankana waliwo kye bayita okwekaniikirira mu Luganda okimanyi katugende empola so waliwo Segirinya nti Segirinya abadde special man ali yekka ekyegedde era tulwagala okusaasira Nuupu olw'okufiirwa omuntu nga Segirinya ontegedde abadde waddala era ebimu ku ndwadde ezamusse zavuddemu Nuupu yes ekibiina kibadde kimwagala ekibiina tekibamwagala abantu b'ekibiina balina okumwagala bwe baba nga abantu b'ekibiina tebamwagala ng'ekibiina tekimwagala abantu badde bamukubamu ebituli nnyo era Segirinya yaleeta ekiteeso ekyokukendeeza omusaala mu paalamenti kasajja gwe obadde ki ne bagamba abakuma mu byoto ne babikuma abagira abawaaba ne bawaaba abagenda mu nsaasi ne bazigendamu okitegedde era n'omukulu yennyini yagambe nti akasajja kayogera nebijabanoogaba ebyo bye yayogeranga olowooza waliwo ekirala byebyo bye yali ategeeza ekibiina kyetaaga ssente ate one of your members agenda agamba gavumenti nti musale omusaala aba mulalu abaana abiri ne bwe mba yenze abaana abiri ekyo si kikulu ne mulimu ow'omwendo buli mwana uliriza buli mwana azaalibwa n'omukisa gwe ffe bwe tulowooza wekiri si bwe tulowooza kakati Katonda kubanga ffe Bayibuli yetugamba nti Katonda yatumanya nga tetunabagwa mu mbuto z'abanyaffe oyo aba takumanyi nnyo abakumanyi okyegedde si kuzaalibwa naye nakumanya nga tonnagwa mu lubuto lwaki lwa maamawo kitegeeza nti ye yakumanya nga taatawo ne maamawo tebannalowooza nti nno bagenda kwegatta oyo aba takumanyi kakati gwe lwaki oba weeraliikirira ono aba musigire just ekikulu kyekiriwa ekikulu abantu people pay attention to wrong things abantu just abaana what is abaana bajja kukula abantu bonna bakuzirwa society gye bamushapinga nti ebeere ng'eri calm mu kukuza abaana kubanga omwana takuzibwa maama we na taata we ontegedde abaana bangi bakulira mu basenga baabwe mu bajjajja baabwe mu baani omwana tekiri automatic nti akuzibwa maama ne taata omwana akuzibwa society kati lwe mushapinga society nebeera ng'eri neat kitegeeza ejja kusobola okuteminga abaana bano newankubadde bataata baabwe tebaliiwo biba bizibumu naye bisoboka naye abantu bakubye ebituli kubamu ku baana basobola bakubamu kubanga jjukira buli muntu afanga wakabi nga Segirinya muba mujja musibako abaana ontegedde waliwo ekikazi kiri eyo ekibaba kya kiri awo kyekigulukusi era banagulukusi
kyajjaawo omusajja afudde kitendereza seksi we nenga kati laba kino ekibaatu lwaki tewamukubira essimu ng'ali ku buliri n'otendereza nnyo n'omutendereza ne kiggwa mbu musufu bwe ennaku mukaaga yali tamuwommuza neŋŋamba laba kale embaata eri so kati abantu ate kati twajjula ne social media eno era kyovula nti ffe twagiyingiramu naliko ne Kasuku n'agamba yali takimanyi ng'onaayingirayo gwe omuntu gwe yali asinza olaba omuntu mulamu ndi muntu mulamu nnyo omukakkamu ndi muntu mulamu nnyo mbune kamera ng'ogitya sityanga ku kamera natandika okubeera mu kamera nga n'emyaka 12 bigambo bya Kasuku Kasuku muganda wange mukwano gwange naye Kasuku jjukira Kasuku ekyamazima Kasuku emirundi mingi namusi Kasuku ndudde naye ate mu distance otegedde Kasuku yava ku UBS ogenda gyenna gye yagenda ontegedde yava mu Star nze nga wendi nga mulaba otegedde ebbanga lyonna Kasuku mbadde mulaba bakyali bange biki kati nga tusisinkana naye nga tetulina bitugatta naye nga muntu wange ebbanga ddene kati Kasuku amanyi nti andabidde nnyo mu mbeera nti nze mbadde nkola byange ebirala naye ng'akola naye ng'ebintu bino mbadde mbiraba ng'obyetegereza nga ndaba buli muntu because nze ndi director ndi producer mbadde ndaba buli kigenda mu maaso Bulikisi yakoze ensobi ki excitement just maalo omanya amaalo gali mu bantu b'ebweru eyo mama ate mulimu abantu abasala obusazi ave Masaka organization yemututte najja n'ayingira entebe n'agenda n'ayitamu kandi yeesanga ng'ali mu America kakati n'olyoka olaba obuzibu ali mu America ensi emalayo Uganda tagimanyi otegedde kubanga Uganda bw'oba toli Kampala togimanyi Uganda otegeddwa okusooka okumanya ekyalo n'ekibuga kati nze kumpi Uganda yonna ngitambudde yonna tolina ky'oŋŋamba lwaki omwana ono mumukubamu ebituli mwana ki ow'emyezi 9 ate omusajja yagamba nti bamunyiga gundi gearbox kati yavuga atya ekyo kyekisinga otutugira nti gearbox omwana baali bagijja mu Levance mbu baali bagijje mu Levance omukazi yannyonnyodde atya abakazi nabo buteewummuza atya yali mu sawuna ne bagenda ne bamuyita ne bagira kina sawuna n'asula naye sawuna temukuba ate omufu musajja badde mulwadde emyaka nedda science talimba bajja kukola DNA tekirina buzibu omanye ebintu ebimu abaganda bagamba si kirungi kuwakanira ebaagwa tukube toki kati tuyingire science tebikola makulu ne bwekitunuulira bwoti naye munaye abasajja bagumu waliwo omusajja omu emmotoka yamutomera mukwano gwaffe naye bannange emmotoka bwemutomera amagulu gano negakola ki negamenyeka era nga si bweyeebaka mu ddiira awo yabala ebbanga ng'ali ku kitanda kakati ebbanga liyitawo liyitirawo nno ddala era nga ffe ffenna tuli convinced mbu teyeekyusa muna ebbanga liyitawo mukyala we n'afuna olubuto ofa omukazi ono ayiza obwenzi tekisoboka ayiza obwenzi musafari olaba mukibi olaba omukazi ono omukazi omulamu bw'atandise okukola bino nasiriikirira eyali kundi agati sembera wano mpolampola mumuleke talina buzibu agati munnange genda mpola wakane kitono genda mpola so kitegeeza tukiwe obudde ekyegedde because si kibi kuba omwana nkugambe Katonda ffe omwana aba mukisa abazze okyegedde so kati tuleme nnyo kipika omanye byebyonoonye society yaffe tupika nnyo ebintu ebitalina makulu ne tubikka ate birina amakulu ekyo si kikulu nnyo omwana bw'aba yazaalibwa si mawulire embwa bw'eruma omuntu tegaba mawulire
lwaki ogapika ontegedde omwana alina ozaalibwa era omwana azaalibwa buki buzaalibwa naye singa ate embwa omuntu yalumya embwa awo tugambe nti wayi tugende empola kiki ekibaddewo oba otegeera kulaga so tuleme kipika ekyo tukireke tuleke n'omuganda waffe awo mulemirembe nga tetumuwaayiriza naye bwe kiba nga kisoboka kuba ebyo bintu bya butonde anawumula ati emirembe nga maama agamba tebalina kyakulya tekakati yawumudde ate mubanja ekyokulya mubanje bano abadde bamukozesa maama teyafuna amabugo amabugo tegalina makulu amabugo gaali gakuziika era amabugo gaggwera waawo nga tewali na mmere anti mwe mwayawula emikolo negiba ebiri mugumu mwayawula omukono emmere nga tesobola kumala ana bano baali bangi futusoja baali bangi futusoja omwali esowaani 3 okubulyawuliramu emmere nemusobamu gyesonyi madada tebamulaba emmere etaga nnyingi madada yatabuse kutabukira mpuuga levels tozimanyi wali osoma tewasoma levels nazisoma owa bodaboda ayinza otabukira Museveni batya Museveni otuvuze bubi era atabukiramu banne naawe tataagenda kikyogezako tegeeza nti oli ne bwatabuka atya levels zaawukana agenda kwesimbawo waddembe obwa kansala waddembe era kankubulire tewali musango wabaakoze gwanya akugaa nti okutegeera tteeka tekiteeka ligamba muntu kyobudde oyogedde nnyo kali akalevo kati kakati ffe abategeera tuba tutegedde nti ekyamutabudde kwagala kwesimbawo kubanga ffe bana abantu baffe baagala nnyo defiance asooka nafuma nesimbyewo era kyokola nti ffe batubuuza nnyo niyo bwe oyagala kwesimbawo wesimbewo osobola nze ama community development expert bwokuba neyatukiriza ekitooto kyakapere kirungi ali Dubai ajoga abekapere ayinza nobafugako muno tekisusa nnyo ate naawe ffe politics waffe bwati bwatambula ffe politics waffe mu Uganda bwati bwatambula mukwano gw'omukulu kati bobwene bwafiira wano ani musika gumuleeta wafiira wano musika ki gumuleeta wawo Ssennyonyi tekisobola kuleeta Ssennyonyi Lubongo yawa wakabala bamirundi emeka nga bali mugundi wakabala bamirundi emeka kati oleeta Kapere era bannono Kapere atamala wadde P7 bino byabaffe si byakumala P7 kati gundi nga mumuleeta gagundi mumuleeta ono yabadde ali kumpi ne Segenya kyenkugamba noono abifuna equivalent oziwulira emirimu gyakoze Kapere mu Uganda bwakola equivalent atuuka mu 6 aba ayita okuba ebituli mu ssano lya Kapere nedda kyejagala okugamba wawulidde bubi nga ali nnyo kyejagala okulaga nti don't waste my time. That's what I'm trying to communicate. Don't waste my time. I cannot discuss that. Don't waste my good time. Yes. It is okay. It is good. We are happy for you. System weteko kuba weri. I trust the system is there. Yes. Don't waste my good time. No, Kugambye, we wish him well. But I cannot sit here to discuss Kapere's being on the plane. I cannot. Because plane, no, ennyonyi ntambula. Wuliriza. Social media yonna yakutte omuliro. Mwe amaalo gammwe ge gababonyaabonya. Ennyonyi ntambula nga bwe nninya emmotoka yange, ne nninya boda, ne nninya gundi, ne nninya akagaali, ennyonyi ntambula. Era ntambula etwala abantu ababa bagenda ewalako ebusukka mawanga ebiseera ebisinga batono nnyo abannya ennyonyi ng'ali mu Uganda muno. Ontegedde?
kakati olwokuba nti ntambula buli muntu atambula aba n'ensonga nti ŋŋenda Masaka kuziika, ŋŋenda Mukono kwanjula, ŋŋenda wano kukola kino, ŋŋendako mu America kukola kino. Kakati ekikulu si ntambula gye wakozesezza, ekikulu olagawa kukola ki. That is it. Kakati ze soba kudiscussinga ti walabye Malu yalinye emmotoka yabadde agenda Masaka, omusajja yalinye Prado. Tugende ku kirala. Abali ebweru muna abakkiriza olonda ku lumu baali basabye birabe mukaaga babakuba akalulu mu kitegeere sibalamu mu mitwe. Dubai teronde tetusobola kulukkiriza omuntu alinako ekizibu ku mutwe. America teronde buli muntu alina ekizibu ku mutwe tetugenda kukkirizibwa kulonda. Tetutidde. Ani atidde? Ateze nesimbyewo. Museveni atidde kuba akimanya obululu bwe bugatta eri we ne tuyingira eyo bamukuba akalulu n'akitegeera. Mune President Museveni namutya yafuga Uganda n'Abannayuganda abali ebweru ne mu Uganda bamwagala abali eyo. Bakubana bagezeyo wiiki 2 bakyanoonya na mirimu. Abantu b'ebweru baagala Museveni be batusibyeko ne Museveni bayidawo. Gwe bino byolaba ebifaananyi bya kiyaayi. Kati mubakkirize balonde mulabe batya balonde mujja kuswalira bwereere temukisaba. Mujja swalira bwereere ekyo temukisaba. Ekyo nkubuuliridde wano ekyo temukisaba mujja swalira bwereere. Katugezeeko abantu ab'ebweru eyo baayonooneka bayaaye batya anti bakugamba kyoyagala kuwulira naye batuuka ku ground bajja kukuba akalulu jana kutya. Mukigezeeko oba mukyagala. Abantu abali ebweru baagala Museveni okufa. Jjukira omanyi waliwo emiteeko gy'abantu abali ebweru gya mirundi 4. Waliwo abaagenda bangi nnyo mu biseera biri ebikadde 20 years and above. Abo tobagambira ku Museveni. Waliwo abaakagenda bano abaagenda mu sekesisi kandozi bwavu bazze n'emisango. Jjukira bali baagenda ne basoma. Kino gaseeko kyaki? Sekesisi kandozi gwe tomanyi nti nabo bagenda ebi batuukayo ne babagamba. Waliwo in fact gwe kyoba otegeera abaayitira ku embassy ye Kavule. Ebyo bayinza okulonda ebyo. Kubanga bo baayitira ku embassy eyo. Mwe nayo embassy. Era waliwo ne stamp. Eganti goyita. Nana telokuta. Tugendeko mu family. Bulungi mweraba.